ate boddemu okundeekanira bajja kukukwata obutaba na mpisa kyemuba temufuna namu kati ondeekanira nkole ntya olaba nze naakalaba bw'oba olina kyoyeetaaga oyita mu bakulembeze abakulembeze bonna mwabasuula abantu nga mmwe mwemuletedde n'ekibiina kyaffe okusereba kakati onootumaani nga mwalonda bannuupu Museveni alina kintu kyakozedde abantu be bana abakulembera eggwanga naye akeera ku makya n'amutemera ku buyinza nga bano babona abanennyingo y'ekikajjo manya empango kikajjo ekiramba omuntu n'omutemerako ennyingo n'omugana naye kwatira wano kati bannabbanja bano Mwai Museveni kyabakola abatemerako ennyingo y'ekikajjo bwe buyinza Mwai Museveni alina empango y'ekikajjo n'amanga bolaba omuti ogwo n'amutemerako ennyingo n'amugamba naawe ogenda ogabaniraawo kati bwe bajja eno ne boogera with a lot of authority natuuka n'okugamba bw'otaagendereze nja kukola ki kukwata nja kukwata otegedde ne Nabbanja tusobola omuddizaayo mu katambi akamu emabegako si wala nnyo nga naye akomplaininga talina kyatukoledde akatako oba yali ku parliament nga emirira ati tufunyeemu tuli bubi omujjukira nkajjukira talina kyatukoledde takola ki nze mwenkireetedde this is the second time mu campaign eno yokka ojjukira ku zaali kibabeera nominations speech eyo eweebwa waliwo munnamawulire yali mwesigwa weeyo waffe mukono yayogera ku by'eddwaliro Prime Minister we yajja President Museveni agamba kale nkukwasiza Prime Minister akola press conference agamba mwesigwa akwatibwe kati ne wano azemulaga akwatibwe abantu fiya yawe bagamba if one of the attributes ZNRM zebadde boastinga nazo is freedom of speech Prime Minister tabulikinga ekimu ku bidembe lye bagamba lye baleeta tusigale ku ange eyo Mwai Museveni omulaba yakulembera bano bonna bannabbanja tatuuka nko kweyembera naddala ng'ayogera kuba mwanayinki okategeddako naddala ng'ayogera ku mwana ki mwana winki ekikuleeta mu bantu gwe omukulembeze ojja kuwulira birowoozo byabwe n'obutali bo bati bwe bayina kyekikufuula omukulembeze bw'obeebe tosobola biwuliriza ng'ogamba ono because tomuwadde na mukisa gwogera ogamba ali mu kuleekaanira eri mu ki awo President Museveni omutuufu abagamba muleete oyo mukazindaalo awo tulya wabirabako ko ne kololo nawa because omukulembeze olina okuba ng'owuliriza newankubadde tebakyagala ne Mwai Museveni at some point akikola okulaga nagamba oyo mumpeera omuzindaalo nti bako kyoyogera ne bw'abanga afaanana atya era omuntu omulaba nga ze n'obusungu bungi naye waddirayo ng'akkiriza bamukwasiza namumanage kakati Prime Minister ekyo kyokola nga mugamba mwagala ku leeta bantu bemulowooza nti banyiivu eri government nga kiri kyensosa okugamba njogedde even in a best way otegedde statement eyo gyensosa okukola njogedde even in a best way kubanga ndaba Nabbanja alina ekifaananyi kyasiiga naye tamanyi nti waliwo abantu abalina obulumi obw'amaanyi mu busungu kyenvudde nkugjeyo nkyogedde era nga sikiinaako buzibu naye nkugambye nange nkyogedde mu kifaananyi kiti okugamba nti gavumenti eno tugiinako obuki obulumi mweyembeera kati Nabbanja ye olw'okuba ali mu ofiisi asaavinga alina ssente zaafuna buli mwezi alina budgeti alina baatwala mu Prime Minister's office n'ebirala beerabira nti gye baava ate waliwo bye baalekayo ekyakabiri ekyakataano bairaba mwena mukumedembe mukozese mirembe semulwana tuliyamba lwengule abaana bano betwogerako oyo gwolabye ayimba oluyimba bakuze ne generation ya Mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu ye music gwe bawuliriza ayimpatinze ku bulamu bwabwe so weetaaga okukola ennyo bakyusa endowooza oba oyagala oba tokola ki kakati ne byobasuubiza tebabiraba tebasoma tebalina mirimo basiiba mu mabaala babeera mu clubs mirimo gye bakolera obugundi bwabwe ku boda stage ye music bakola ki bwe bawulira gwe tebakumanyi bakuwulira wala
Nabbanja ojjayo mulundi gumu ne waliwo n'abasiibamu in his absence and presence. Kyagulanyi. Abaana Uganda abasiibamu abasulamu. Oba waali oba taliiwo. Through his message zonna. Musanyu ne munnaku. Through his message etajja kuvaawo. His presence visible oba invisible ali nabo. Ne bwaba taliiwo bajjayo akasimu ne bagamba in 1962 when Uganda got independence. Okategete kyekyo ngambe nti Mwami Kyagulanyi ababeeramu mu mbeera y'obulamu bwawe bonna. Ow'essanyu najja n'agamba nandikunoogeddeyo munyenyeemu oba omwezi. Ow'ennaku n'agamba ekikumi kyo kiri ememe gumi nange. Kyagulanyi ali buli wamu. Alina ebibuuzo bingi amasomero like obulamu bwonna. Kati gwe ne mu campaign season kyemanyi balamu kyadde asinga obutayagala kwe kuwulira ekigambo NUP oba Bobi Wine ku stage ze. Kakati naye we yawunda kazinda. Bano boyita babeeko we boogera olulimi lwabwe luliko Kyagulanyi Robert Ssentamu. Oba omwagala oba tomwagala. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli between the lines kuba tochi mu nsonga midweek twabagamba nti season eno amawulire gaba mangi tujja kuba tubawa ne midweek of course ntukumawo ne ku Saturday nga bulijjo ndi ne Munnamasaka Faruku Ali kababuzeeko musajja ennaku zino asiiba mu campaign omulaba nga awubambuleera naye wasiba yingi sebo olaba owubambuleera sawa mukaaga ze nayingidde Kampala eggulu nga butaleja ekola etya butebo Allah naye nero njagala kubuulira nga sinabuuza ku banna Uganda waliwo ekintu kye nnalabye mu Eastern Uganda eyo oba gye bayita Bukedia sub-region eyo omanye abantu beeyo bakowa nnyo n'okusinga fano mu Buganda Allah nze nalabye omunyoli omunyoli yeesombye ng'abantu balinga busiisi ng'enkuba etonnya naye nga tewali aseguka so naawe tujja kutunulawo region eyo ebintu birala nnyo okusinga bwe twali tubirowooza abantu baagala change mu mbeera yonna oba ejja etya Bannayuganda mwenna abatulaba gye muwangalira tubaaniriza ku the final channel wakati mu wiki twabagamba tujja kujja era nadduse emisinde ne ngamba Zanero nti tetujja kubeera ate bubezi ku ground abantu abamu baagala kumanya ebigenda mu maaso mu Uganda gye tuba tuyise abantu baffe tuba twogeddeko nabo so mbatumirako nnyo Mwami Kalisa nkutumirako nnyo Kyala Sumaya e Boston nkutumirako nnyo sister waffe Mwami Yahaya Kakemba abantu ba Manchester ne Bungereza n'ebitundu ebyetoolodde 15 Buganda Dina tutuuse mu booking ticket zammwe obudde buweddeyo tubategeeza tujja kujjaawo buli kimu kibeere barabara Zanero ogenda sasa mu campaign ogende ku Buganda Dina ojja kusaaga Mwami Yahaya Kakembo Sebo yakutumiddeko yangambye ensonga zaziwulira sendi wevu sinadirawa sawa katusoke tuve mu kino ekya Buganda Dina songa ajja kubazitereeza amina tubatumirako nnyo ajati mayi nkutumirako nnyo Shina Lubowa bitabo bikutte nnyo batumirako nnyo mwena abantu batulaba Masaka tujja mwezi gujja kuba gwa November December Masaka nagambo ja kunzizaayo batwesunze ebitooke bajja kusimba
So Zanero Java bannaffe bannakyaggwe seba fe tulina record bannakyaggwe batubuuzaako tuli tutya tetunnamuddamu bannakyaggwe mbatumirako nnyo abantu b'embala mbatumirako nnyo mukono subregion omukyala bamuwadde Namboze bamuyitaani mukyala Namboze omane MP ewumani MP bamuwadde nabukeera bannabukeera ba bamuyita Namboze erinnya eddala lineerabidde naye bamuwadde so n'ebyemityana bikyagenda mu maaso waliwo abampulira abagamba gundi tasaanidde asaanidde tasaanidde ne Busiro tukyagenda mu maaso ab'emukono baziremu omukulu oba tebannaddamu baliwa ab'emukono muli mutya aliwo omwana Honorable Kyagulanyi Center mu twali Honorable Betty Namboze ng'agamba atubuuzaako naye nga twakoowa nali ku kitebe baana ba TikTok nali ku kitebe wiiki eyo olw'omukaaga NUP bagezaako obukulembeze okutematema manifesto era nja kuyimirira singa bagezaako nga batematema sebo manyi oyagala oyogera Oluganda wano nze nkwatisa empisa z'Oluganda mbadde ngezaako okutegeeza ntegeereza ddala togezaako manifesto yatemwatemebwa ku kitebe kya NUP ku lunaku lw'omukaaga era twaliyo so nga tuzitegeera era bwami Kyagulanyi yagamba ab'emukono ye tababuuzaako bubuuza ab'emukono asiiba wali ab'emukono ye tabazaalawo abaagalira ddala so ensonga zezo ndero tubaagala nnyo bannaffe munna Nana Habo Mouthwash gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo ganyenyera gaguba ova ekiswa ekibi mu kamwa galimu ebituli obuwuka bugalya Nana ye musawo gwe nkuzigirira yakasibwa National Drug Authority atundibwa mu clinics, drug shops, supermarkets ku bbeeyi n'ensaamusaamu wano mu Uganda bw'alya mitala w'amayanja we batunda ebintu by'abana Uganda Nana ojja kuba omusangawo Haji Yasinikiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu eby'enjawulo nawe mukubireko bizibu biri awo tolina mikise emirimu gigootaana sente zikuyitamu Haji Yasinikiza abaakimalanga bangi abagenzeeyo bagamba bikola olunaku olwaleero between the lines midweek former prime minister we Kenya Raila Odinga Amoro omu ku ba activists abaalwawo ebbanga wadde ate amalwaliro gano we gajjidde nti afudde abadde ndowooza yingini nga takyali oli Odinga oli yali yakakkanyamu oyinza omutwala mu kifaananyi kyekimu kyendabiddemu Odinga kyekyalimu omusajja oli Morgan Shangarai kitegeera nti ajjanga aguguba watuuka oba omubiri ne gukoowa n'agamba bannaaye ekimala ate nga bafa Amoro kati awo okufa kuba kufa naye ekisooka simanyi waki kiri bwe kityo nina ekintu kyentera okwogera nti I normally weigh nteeka ku weighing scale kubanga waliwo ekintu kyebagamba nti ffenna tuli bantu omuntu mu butonde bwe ffenna tetuli perfect era bwe nteeka ku weighing scale n'empima impact y'omuntu ku society byagasseeko ne byagijjeeko nzikiriza nti Odinga ebyafaayo bye bikyusizza nnyo ekifaananyi ky'ebyobufuzi mu ggwanga lya Kenya ne Africa okutwaliza awamu era nzikiriza newankubadde eno gye bikomekkereza nga bannansi balowooza alina engeri gye yabateekamuko ebikono n'alinga ava ku mulamwa naye nsuubira nti olugendo olwo lwatambudde olw'emyaka emingi lwagenda lukyusa ebyobufuzi mu by'eggwanga Kenya bye tugiraba leero netugamba Uganda tugamba naffe osanga singa tubadde Kenya nti abakulembeze bakyuka buli myaka at least 10 ne wabanga si yazze ne bwabanga si yazze nga kye tulina kubeesige tudde nti omusolo guno ogw'okugoba bakojja abaffe emisinde tugamba beesiga at least ogwo yakola ki yagugisaawo ne tugamba nti OTT Bobi Wine oyo yamukola ki yamugisaawo waliwo ebintu ebikolebwa okitegeera so tukkiriza nti Odinga abadde n'omukululu gw'amaanyi mu byobufuzi bya East Africa okutwalizaamu ne Kenya in particular ensi egyakola ki gyavaamu so alese eddibu ddene nnyo kubanga abadde alina abamukkiririzaamu bangi omanyi nero nga batera ogamba politics is a number is a game of numbers tukkiriza nti Odinga abadde azirina era nga bamuyita baba
myaka 8 era nga bavunula nti bamuyita the father of the region iyo nga bogamba nti nze Faruku Ali nva Masaka nze mukulembeze waabwe Kampala wa kati Odinga abadde ayine bendo ddene lyakiikirira era nga abantu abali oppressed mu Kenya balowooza eno ono ye image yaabwe kye kifaananyi kyabwe ate ng'era boogera balowooza taata we yawaayo obuyinza abakinyata babutwale naye nga ye yalina okubutwala so nga olaba wano Muteesa n'Obote sole zaabwe zaagala ofaanana era nga wenkukubiddeko Morgan Shangaraye Zimbabwe naye we yafiira nga kakkanyemu ndowooza oluusi ne Chakols omubiri ne guggwamu amaanyi so kitalo nnyo eri Afrika yonna abalowooza abaagala okulowooza nti ensi zaffe zeetaaga okukulembera obulungi tunyolamu ne bannakenya naddala abadde bakkiriza mu nkola ye ey'ebintu tunyolamu nammwe tuli wamu nammwe omwoyo gwe Mukama guwe ekiwummulo eky'emirembe abadde musajja patriot. Okay. Tweyongerayo waliwo amawulire agabaddewo over the weekend okusinza twasembayo okusisinkana. Balamu. Balamu simanyi bakwe bayita okulabisa. Omwana yamukola ekintu. Yamukubira kolansi tuliyambala engule mu New Uganda. Yali atusse. Bategeze kavasi. Akavasi kanga. Tukume emirembe kankakube tutandikirawo. Akono akayimba wakati murale ya NRM naye nga bakutta abaana bano abageto oli wakugambanga nti ghetto president kati ndo omuntu atakyusibwa asobola okwambala era mubalaba nnyo nga bambala obusaati nyamala ne bambala obusaati bagamba akasaati tukambadde kulya naye omutuufu yono kati be bantu ba ghetto abo so mu NRM mugezaako okulumba ghetto Balamu astadde omuntu kazindaalo ayimbye obulute butwawula tuliyambala engule akulaga Bobi Wine amuli mu musaayi wanasobola okubaza okulya naye ng'omusaayi gwe oba n'okutegeera kwe kikulaga impact ya Bobi Wine bwe tweyongerayo ndowooza katukubire ddala ne kano tukayite mu lumu omukulu Prime Minister w'eggwanga nze ngamba ffe bwe twalwana bataata baffe bonna baalwana okuleeta emirembe tusobole okukola nga tukozesa emirembe twekulaakulanye naye gweoyagala buli kimu bakikukolere ekyolimba tebalejja kikola ekyo tubaweereza PDM genda mu PDM abantu nga mmwe mwekwatirira mulimu emikiso gikozesa egiriwo olowooza buli muntu bana amuzimbira ennyumba ekyo kifu ate bwoddamu okundeekanira bajja kukukwata. Prime Minister mbadde njagala ntandikire kwako kennyini aka Prime Minister tandika omanyi nero njagala ng'opiikinga mu bigambo by'abakulembeze omanyi engeri gy'oexpressing oba engeri gy'okolesaamu grammar n'engeri gy'oyogera eri electorate abantu abo bolowooza nti oyagala babalonde mu office mubaweereze kintu kikulu nnyo. Robina Nabbanja Prime Minister owulira engeri gyayogeramu bwe twalwana ne bazadde baffe be baalwana musobole simanyi okuba n'ebirala nga bawulya bwabyongerezaako statement ezo tuziwulidde nnyo era ze zisinza okunyiiza bannayuganda twalwana twateera embundu twafuna obwogerero Nabbanja yalwana wa bajjajjaabe nero fe abamu gavumenti entugiinako omusaayi ogwayiika nange kojja wange yafiira eruweere abamu tetubyogerako nabyogera era maybe tubitegeera mu maaso naye gavumenti eno ffe tulina bye tugibanja nti okubeerawo kwaffe nga tuli bubi ate bo kwe kubeerawo kwabwe okulungi otegedde nti obubi bwe tuliko ffe abamu abataafuna bye twali tulina okufuna ng'abaana bo be batuuka obbireetawo nti bazadde baffe baafa
bajjajja baffe baafa ate nga twali tuli bulungi by then ebiseera family zaffe zaali bulungi ne bo okwetaba mu lutalo olw'okuba nti baali baagala okulwana kye baali batugamba nti eggwanga lino baali baagala ditereeza after so many years ne tuzuula nti ebigendererwa byabwe tebyali byakutereeza ggwanga lino bwe busungu obwo tubafunako ne tugamba no these people tebaali worth kuba supported kujja kutwala buyinza kati Nabbanja ye olw'okuba abalya mu ngalo Museveni naye kintu kyakozedde abantu be bana abakulembera eggwanga naye akeera ku makya n'amutemera ku buyinza nga bano babona n'ennyingo y'ekikajjo manya empango kikajjo ekiramba omuntu n'omutemerako ennyingo n'omugana nawe kwatira wano kati bannabbanja bano Museveni kyabakola abatemerako ennyingo y'ekikajjo bwe buyinza Museveni alina empango y'ekikajjo n'amanga boolaba omuti ogwo n'amutemerako ennyingo n'amugamba naawe ogenda ogabaniraawo kati bwe bajja eno ne boogera with a lot of authority natuuka n'okugamba bw'otaagendereze nja kukola ki nja kukukwata otegedde naye Nabbanja tusobola omuddizaayo mu katambi akamu emabegako si wala nnyo nga naye akompuleyininga talina kyatukoledde akatako oba yali ku parliament ng'ayimiddira ati tufunyeemu tuli bubi omujjukira nkajjukira talina kyatukoledde takola ki Nabbanja prime minister musafiri toliba omukubbo era toli no ng'oggyeko okugenda nti toliba omukubbo tusigale ku level nti nze mwenkireetedde this is the second time mu campaign eno yokka ojjukira ku zaali kibabeera nominations speech eyeweebwa waliwo munnamawulire yali mwesigwa weeyo waffe mukono yayogera ku by'eddwaliro prime minister we yajja president Museveni n'agamba kale nkukwasiza prime minister akola press conference agamba mwesigwa akwatibwe kati ne wano azemulaga akwatibwe abantu fiya yawe bagamba if one of the attributes z'NRM zebadde boastinga nazo is freedom of speech prime minister tabulikinga ekimu ku ddembe lye bagamba lye baleeta tusigale ku ange eyo Museveni omulaba yakulembera bano bonna bannabbanja tatuuka nko kweyembera naddala ng'ayogera kuba mwanayinki okategeddako naddala ng'ayogera ku mwana ki mwana winki ekikuleeta mu bantu gwe omukulembeze ojja kuwulira birowoozo byabwe n'obutali bo bati bwe bayina kyekikufuula omukulembeze bw'obeebe tosobola biwuliriza ng'ogamba ono because tomuwadde na mukisa gwogera ogamba ali mu kuleekaanira eri mu ki awo president Museveni omutuufu abagamba muleete oyo mukazindaalo awo tulya wabirabako ko ne kololo nawa because omukulembeze olina okuba ng'owuliriza newankubadde tebakyagala naye Museveni at some point akikola okulaga nagamba oyo mumpeera omuzindaalo nti bako kyoyogera ne bw'abanga afaanana atya era omuntu omulaba nga ze n'obusungu bungi naye waddirayo ng'akkiriza bamukwasiza namumanage kakati prime minister ekyo kyokola nga mugamba mwagala ku leeta bantu bemulowooza nti banyiivu eri government nga kiri kyensosa okugamba njogedde even ne best way otegedde statement ejo ensosa okukola njogedde even ne best way kubanga ndaba Nabbanja alina ekifaananyi kyasiiga naye tamanyi nti waliwo abantu abalina obulumi obw'amaanyi mu busungu kyenvudde nkugjeyo nkyogedde era nga sikiinaako buzibu naye nkugambye nange nkyogedde mu kifaananyi kiti kugamba nti gavumenti eno tugiinako obuki obulumi mweyo embeera kati Nabbanja ye olw'okuba ali mu ofiisi asaavinga alina ssente zaafuna buli mwezi alina budget alina baatwala mu prime minister's office n'ebirala beerabira nti gye baava ate waliwo be balekayo oba okategedde waliwo be balekayo abali even worse than they are kati abulwa tabawuliriza ddoboozi kyova olamutuma abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ba member of parliament ba LC5 ba councillors aba LC1 babaleetere ebirowoozo by'abantu abo naye olw'okuba baba batya ebirowoozo by'abantu ebatuukera nga tebabireeta tovola mukola rallies zino mujje ku ground mbawulirize kati bwe bazze ku ground era omugambye bw'oteegendereza nja kukola ki yakukwata kati abalala balina bye baagala okugamba bakole batya kati awo wabadde fiya president Museveni we yali
yali kasanga ati abakuba engoma naito muvubuka gwandisuubidde nti no yandimulabye ng'omuyaaye n'agamba mumuwe omuzindalo muzeeyi sente ze watuwa gundi ani azitwala President Museveni akwata bara DC n'agamba bakole kimu bakwata bara abalina obuyinza naye ate ono akwata wana winchi gwagamba nti ayina eddoboozi lyagala okutuusa eri obutali bumativu naye agamba aleekaanye nnyo bamukole ki bamukwata alaga obuyinza bw'atalina kyenkugamba nti bamutemerako ennyingo y'ekikajjo obuyinza asobola okuba bulina but in the sense of democracy ne kyebasiiga mu democracy asobola okuba nga bulina democracy exists here ne mukama waabwe kyakola abantu balabanga prime minister adrelinze nnyo the authorities too much exactly otegedde bulungi kakati nero nga mulaba abantu for example constituencies zolabanga ez'obusiro Wakiso, that's Wakiso nti mulaba you no longer have the numbers zemwayimirirako edda mugezaako kumaakuma bantu mubaleeta on board mubasembeze magaye bannange kuba muyina ne gudi zemwateekawo ne mugamba nti Buganda for Museveni mugezaako okuza emitima gy'abaki gy'Abaganda kakati wali badde ogiddiza n'owulira abantu be boogera n'oyogera n'eddoboozi ekkakkamu ery'obwetwaze ate oli ku bbugubugu kitegedde oyogera olinga you commanding olagira olaga authority okay so nze ndowooza abakulembeze bonna ne bwanataabe speaker manya prime minister ne bweriba obukulembeze bwonna obunajja mu buyinza emyaka eginaddako abantu balina okimanya nti obukulembeze kitegeeza muntu kubanga abantu bakuwulira nti olina solution not really solution this attachment bakuwulira nti gwe nabo tewali nnyo luwonko kyova olaba people are living Segona bagende ne Walukagga okitegedde Segona mpozi ye yagamba balaba bo ne Segona waliwo oluwonko lunene Segona yagamba waliwo olaba omuntu nga tasaana nakwogera linnyanyo kati yandikuyisa atya akuyite musajja gwe otegedde akugamba okategedde that's why people baagala nnyo Kyagulanyi okubongako mpaka ku nnyondo naye afuna omukisa tisi ogumutuusaako wa president n'akola ki so omuntu ono akulonda ayagala kuwulira nti gwe naye muyina connection ey'amaanyi Kyagulanyi Bobi Wine bw'avaayo ng'atambula n'agamba muyimirize emmotoka n'avaamu n'atandika okugijja ogingirako bagamba ono bano abaze bamugoba beeyongera amaanyi wadde ate yamala n'agiddamu nali ku NUP ku Saturday omukyala namulabako emitiyaana yasaba ayimbemu ku stage baali waliwo abaagala omulemesa n'abagamba ono president waffe ffenna mundeke nange nnyina obubaka bwe nayimbye butuuke eri abantu ne bamuleka bwe yazze ku kitebe mwami Kyagulanyi baadde bamaze okulonkinga kutematema manifesto n'agenda mu ofiisi ye kati ng'avaayo afulume omukyala ono n'amulindira wano bafulumira wano just wano nga mu parking kati yabadde jukira ayina abamwetoolola mwami Kyagulanyi gundi ye security ye badde bamugoba omukyala tebamusindise nga bamugoba ndoza yadde ayina gy'alaga meeting endala mwami Kyagulanyi mumuleka ajje n'amuwa eddakiika nga 5 so kati omukyala ngwe tosobola mugamba nti ono omukulembeze si waffe ffenna tulabye munansonyiwa leero examples tulabye President Museveni ng'atudde abantu kulaalo oba ku mikolo egimu egy'eggwanga nulaba omukadde abreachinga security najjanga adduka n'amugamba atuulaawo waakiri wansi okitegeera bagezaako nnyo okukulaga nti wanawinki ono gemaanyi obuyinza bw'abakulembeze buva mu wanawinki buva mu wantu oli owo wansi enjawulo eriwo ne President Museveni mwami Kyagulanyi nti ba security bano operatives abamubeerako nti ate bo bali waasi sometimes bakuba abantu nolaba nga bagana omutta kuba tubalabyeko abantu nga babakubaawo okufa obufi so ate ng'omukulembeze ali wala olumu tasobola nakufuna akisisi naye olumu bano aba-NUP bamugjawo so Nabbanja nga bwe yali bamu office yatuuka n'okugamba nti mbadde sikirootanga nako okategedde ne bannayuganda abamu bakyalowooza nti yali tasaanidde kuba prime minister okategedde
naye nga bamutugamba bw'aba asobola okusavinga interest kubanga obukulembeze butegeeza osobola okutuuka mu bantu n'obabuulira bye baagala okuwulira then n'opiikingayo n'ozzaayo. So twalowooza nti Nabbanja alondedwa ffe omuntu w'owansi twalowooza nti Nabbanja was the right candidate to be chosen as the prime minister. Era yatandika bulungi kye kijja manya kukubuuza. I think when you overstay in power, power corrupts. Olaba Nabbanja owatudde. Nolaba Nabbanja nga yakafuuka prime minister eyagenda ekasese yo n'agoba mu bulangiti obubi. They are totally two different people. Yali so humble. Totally two different people. The prime minister yagendanga mu ddwaliro nga talanze n'ayogera n'abantu obutambi we bulinga abikola. Kati y'omu yagamba bajja kukwata nawe bakukwate nawe bakukwate watu wetu. Tewakabira bwano mugundi muzabaddewo gundi zino obumyufu bwa NRM bamu musajja mubba Eliamus nomanyi kwa biva omanyi kwa biva gomanyi kya buswavu okulya nti prime minister yakubiddwa with security gyaba nayo kitegeeza tokoze bulungi kuwa bantu mukisa abakulaba ku ddaala eryo waggulu kuwa kitiibwa oba okategedde Eliamus Nero respect ejja ng'okoze eki demands respect exactly. Okay kati tudde wali kali akabalamu akomukubo kategedde asikategedde Eliamus akabalamu mu ghetto structure bagezezaako nnyo NRM okugamba nti eze ku ghetto naye omwana yazze n'ayimba akayimba nga bakulaga ghetto abalina okubanga oba yagisensera mu musaayi ye Bobi Wine. Tulivimba mu Uganda ejja naye kyali wewe oyina gundi ze yakoze kakati Nero abantu abayogera ne bagamba nti art oba music is one of the biggest tools in revolution. Tebali basiru because mushezi muze twakola linga nkugereza nga nkuwa my view ku Mwami Sseggona ne Walukaga nakugamba music ne impact ya music n'omuntu ku level gyaliko nga Walukaga ayimbye ennyimba ezimpatinze ku society tosobola malaga muyisaamu maaso nolowooza tasobola kubaako ddaala lyatuukako mu nsi ze tulabye ez'amaanyi ezikyusiza obuyinza music abadde so akulembeddemu mu South Africa n'ensi endala Zimbabwe Mozambique n'ewalala bwe tuba twogera ku music Kyagulanyi ebintu ebimwe bwe yali abadde akuba campaign yagambye ekimu ekitukulembedde mu lutabaalo luno ebadde message eri through music. Era kyovola Mwami Kyagulanyi abayimbi oba bannabitone tabasudde amidst wakati mu challenge zonna. Era nakubula ne nkugamba goloza lwaki Mwami Kyagulanyi wakati nga Hildaman yali afuna ebisoomooza bingi kino na kiri yagamba bro let me keep you on board. Olwa music gwe yayimbako zunguli nebirala ina nyimba zayimbawo zigatta ku society. Yes. So wakati ng'ebizibu webiri namba zeze ziwagira omuntu oyo in any day zisigale ezimu zikyali royo kwoyo eri omuntu ayimbye music dala waba ne message naddala nga walina message. Kati Mwami Kyagulanyi story ye nga yeeyogerera Mwami Kyagulanyi zino generation zonna zetulaba kuba nakugamba ko wali nenkugamba nti Mwami Museveni tumwogera ku generation zinga nnya bajjajja baffe bataata baffe ffe n'abaana baffe n'ababa batandisi abalimu already kubanga omwana wange batasobola kusoma nga tasobola kulwala ne mutwala mu ddwaliro n'afuna medication kitegeeza generation yali mu ya Mwami Museveni. Abaana bano betwogerako oyo gola byayimba oluyimba bakuze ne generation ya Mwami Kyagulanyi Robert Sentamu ye music go bawuliriza ayimpatinze ku bulamu bwabwe. So wetaaga okukola ennyo bakyusa endowooza oba oyagala batakola ki kakati ne byobasuubiza tebabiraba tebasoma tebayina mirimo basiiba mu mabaala babeera mu clubs
mirimo gye bakolera obugundi bwabwe ku boda stage music bakola ki bawulira gwe tebakumanyi bakuwulira wala Nabbanjo jeo mulundi gumule waluona abasiibamu in his absence and presence Kyagulanyi Abanna Uganda abasiibamu abasulamu oba wali oba taliiwo through his message zonna musanyo ne munnaku through his message etajja kuvaawo his presence visible oba invisible ali nabo ne bwaba taliiwo bajjayo akasimu ne bagamba ha in 1962 when Uganda got independence okategete kyekijo ngamenti Mwami Kyagulanyi ababeeramu mu mbeera y'obulamu bwawe bonna ow'essanyu najja n'agamba nandikunoogeddeyo munyenyemu oba omwezi ow'ennaku n'agamba ekikumi kyo kiri ememe gumi Kyagulanyi ali buli wamu alina ebibuuzo bingi amasomero like obulamu bwonna kati gwe mu campaign season kyemanyi balamu kyadasinga obutayagala kwe kuwulira ekigambo NUP oba Bobi Wine ku stage ze kakati naye we yawunda kazinda bano boyita babeeko we boogera olulimi lwabwe luliko Kyagulanyi Robert Sentamu oba omwagala oba tomwagala kati gwe omuyisa abaweeyo kyabawadde alina ekimuli ku mutwe bagambe yasuze enjala omulabira ku ki ku nkeera oyagala kunesasuza yasuze enjala omulabira ku nkeera bano abaana bakulaga nti obaleese let me tell you nero bino byetwogera biri mu public domain tuzze tubiraba amazima gali nti NRM erina byegezaako okuteeka ku bantu naye nga tebabyagala NRM egenze mu ghetto ffe tumanye ekibeerayo ennyimba ezibeereza aba badman betwogerako be ba Robert Kyagulanyi Sentamu ghetto ebintu bino bye bikulemberayo on a daily basis wabeerayo music yakulembera disorganized music buli omu atumbula bufa naye nga si ono music yana ali mu uptown music ono oba badman benkugambako mu Uganda abadde emyaka egiwera 20 Kyagulanyi ennamba emu mu ba badman music abadde asinga okuliriza mu ghetto yiwa Kyagulanyi Sentamu for years kubanga yeyo kikomando ghetto bibuuzo time bomb biki osegedde ndi mazima wanvu badda biki waliwo ne father yakati sokoleke ndalera kerabira kankajeyo kuba kati woyogedde Kyagulanyi ate nezuula nti ate Kyagulanyi bambi ye ku music alabika where's that video genda maso ngokyaginonya so mbadde ngezaako kusigira ekifaananyi nti ekyokubiri ebandya endye efaanana etya nti omuntu anoonya kakulya kasiringi 5,000 jjajja kasalaawo njiiraamu omanyi kamugamba ayinamu 5 amugamba asale ka chapati amuyiremu ebijanjaalo alidde nnyo abawe ebbeeyi ennyo ziba siringi 1,500 otegedde 1,500 awo bijanjaalo ka chapati n'akaji oyo yewa olunaku olw'amaanyi ow'amaanyi ennyo abasita aba 2,000 chapati 2 n'amagi abiri n'agajjanjirako n'ebijanjaalo awo ekyokusatu buba buno buwalagi bwowulira obutta abantu butolero babita tolero ndowooza tolero naye Haji wali wamanyi otya onoonyereza nakugamba nze ekifuulo wenjawulo nze mbaddewo nze siri wa leero nero asiri wa leero mbaddewo nnyo ate ebintu byonna nfunye obudde nenkola ki tuli baggeto ekyokusatu kabaka akanyooka mu bbanga okitegedde oli azuuka n'akatandikirako katafuna nakaukomando kati abeerawo nga omutwe gumwetooloola naye ng'agamba mmaze okukakuba what next naye akakomando n'akajjawa kati nero wajja n'agamba ha blood sooka onsigemu kaawo akakomando kitegedde kati zano oba oyina nga olwaso olumwokya olwaso olwo mu ghetto boy lw'amaanyi olumuntu oba omumazi olunaku okitegedde ekyokusatu kabaka Mira anoonya kameka anoonya bagita
bagita bagita batya erinnya ndira bitufu tulina erinnya laffe tukozeseeyo mugundi soko ove mu bando okitegedde kabakamira anoonya kalwasa oba ne beegattagattaawo ne bagitumya balina erinnya bagiyita taksin Maxado taksin ne beegattagattaawo kubanga osanga bagirikaawo nga bana naye nga bagyesonze mugende wali ewa jaliya mugireete otegedde bamala ogireeta ne besonamwa ne bagula ne kasoda oba kabigiji kati bwe bulamu baganda baffe bawangaliramu obwaki obwa ghetto kakati gwe kubajja mu ghetto n'obapolooto bakyusa oba oyina bagamba bingi bye batategeera so kyekiri Kyagulanyi kye yagambako n'abagamba sente bajja zirya naye tebajja kubalonda because you don't subscribe to them obulamu bwe balimu bulala nnyo ku bwammwe tebabategeera sala ya father wange embuzi naye father yembi akayimba otegedde nero gwe bakulaba gojjeeno wansi tobafaanana era ne bw'obalaba nero bino bagamba sima bakoze ghetto structure simayo bali obalaba abalanzi nga bazze babambaza bi-t-shirt naye nga bali mbulamu bulala obwabwe tebabimanyi bino bye babagamba era boogera kimbi biri ogenda okulaba nga avudde ku mulamwa obanga aze ku mulamwa omutuufu ogugwe gwamanyi ne Kyagulanyi bwagenda ogenda okulaba nga bamufiiringa yeewaabwe so neno mbadde nsiiga kifaananyi omwana oyo nga bwe wamulabye balamu azze bagamba what goes around comes around era ebintu byokola mu nzikiza ne bwoba oliwo wekka mukama amala n'abireeta mu lujjudde basombye nnyo abantu baffe okubaleeta mu rallies zino eza NRM nga babaleeta mu zibbaasi nga babawambaza bi-t-shirt n'okubawa ssente rallies oziraba njagala tulye rallies za NRM neza NUP nti olaba abantu nga bazze bangi naye nga tebambadde na t-shirts naye nga bawaga nga tebambadde bintu bya NUP naye nga bakola ki bawaga zino rallies oziraba ddala nga ziri abantu baziteeseteese bambadde t-shirt omuntu okambadde t-shirt tegeezaamu nawagira NRM era obalaba nga bambazze kulya omuntu wamaze emyezi 6 talyanga kanyama na muceere bamuleese n'agamba kangende ndye kanyama kasa waliyo omutwalo njagulamu akawunga ennaku 4 kati gwe omuleeta kimuli ku lulimi Kyagulanyi ssentamu mukozese mirembe temulwana tuliyambala engule njagala oddemu omanyiza nyina ntulya nnyo njagala okubaaka vidiyo akolaba omusajja eyabadde akutte bw'ati essimu eyabadde ayambadde essuuti basoose ne bagira omanyi bano beritsi basoose ne beekanga sokolinde kwalo bano beritsi abagamba kati oba awulira ebiri mugona oba yayogera biki oyo talina kyagamba yagenza okuwulira nga omusajja asumulula tuliyambala engule naga kyekigenda mu maaso kati waliwo atole eyafudde obufu eyabadde ali side eri nga wali omukyala yakubye bwati n'agamba kiro kiba ne twafudde dda kize kitya wano Kyagulanyi atusazeeko anyway kagundi ka father kandi so kati Kyagulanyi bo yagala omuwulira oba toyagala muwulira abalimu nga ntunuka oba kavunza ebigenda maaso oba oyagala oba toyagala ng'oli mu gavumenti ya Mwami Museveni Kyagulanyi oba oyagala oba tomwagala olina okukomekereza nga omwogeddeko Kyagulanyi bwe gaba kamwa alimu nga malusu bwe kaba kamwa njagala obalabe tuli abantu abali mu background kati omwana soko muveeko naye senga olaba obwa siriyasi bwe yabaddeko nga engule okitegedde naye kulaala eyindyalemenjuleko abanene nonako ye bali okitegedde tuliyambala engule abakakasa nti whatever is happening here nze sibitegeera wabula ndi kwogera ku kino ekigambo tuliyambala engule tulivimba mu Uganda abategeeza mu muzaano muli ku byammwe naye ffe tulina obulamu obulala gye tulinda era njagala otumanya abana abantu babadde baleesebwa leetinga n'ebigenda mu maaso tebabimanyi njagala oddeyo omuvubuka oyo ng'ayimbye tuliyambala engule olwakyadde mu audience sokove ku bana ababadde audience era yabadde ewaga ngenda kukateekamu abantu yabadde ekola ki ewaga ng'etegeeza ki kyoyimba kyekyo kyenyini ekituli ku mutima kituufu kituufu so balamu
musajja wattu emirimu egyamukwasibwa girabika gimuyinza amaanyi kyebajja okulwana tebakimanyi balwana na Katonda maanyi ga Katonda ne wotasuubira woyagala okukolera okubaako kyosiga Mukama agamba nedda the chosen one ajja kubeerawo kyekiri kyengame kyagulanye oba waali oba taliiwo mujja kuwulya influence ye kituufu nti ne gye mutali mujja kukomekereza mu mwogeddeko kifuba ddembe oba be mwaleese nga bakoze eki bamwogeddeko nze nalabye mulaaleza mu M7 egyo yabadde eggulo abayaye nga bakuteza bulera za NUP tebambadde busaati oba akafaananyi akadde katambulanga omukyala ali mu kasaati kenyare ng'akutte ekifaananyi Kyagulanyi mu bbanga ndoza baakaziza okuva mu last election so nga tumaliriza ku nsonga eyo ambulera za NUP zabadde mulaale nga tumaliriza ku nsonga eyo ghetto structure okujjako ng'obulamu bw'abaana bwo bukyusi ekigenda okutwala emyaka n'ebisibo kuba Kyagulanyi abaddemu emyaka 2 nga pulezidenti waabwe kisobola obutaba kyangu nnyo ne banaayiwamu omusimba ogutokomoka ekizibu ekiriwo ebigendererwa n'amazima bintu bibiri byanjawulo bano ebigendererwa si bya kukyusa ghetto because bw'oyogera ku kya ghetto almost Uganda yonna is a ghetto country ebitundu almost 7 ku 10 so kove mweno uptown uptown eyekola ebitundu bimeka nnero tube sinsiya okay uptown ekola ekinene nnyo ebitundu nga 3 ku 10 yinza n'okuba tebiwera almost 70% of the Ugandans it depends omuntu gyali naye ne bwaba ffe Masaka eri munda ziwa Kirimya wa there are so many ghettos ne wabeeri ewaffe mu Nyendo Masaka there are ghettos kitegeeza ki toli mu kudiringa na ghetto ng'ekigundi you dealing with the population gye twagirako almost 85% of the youth. So ghetto is not ghetto percent location. Ghetto is a lifestyle of neediness. Almost, you exactly, thank you. Nti obwavu bwonna ebukusanga ye ghetto yo. Omuntu atasobola kupangisa kyanja wakati. Waliwo ebitundu by'ojja okusangamu nga biri remote. Atasobola kupangisa nyumba ya kadowa mitwalo 5 ajja kunoonya emitwalo 10. Eyo ye ghetto. Era obulamu bwe bw'adala batasobola mmere ya mutwalo ojja kusanga asibirira kikomando ne waba makindi wakati ajja kweyita wa ghetto. Kakati ensonga eriwo si kunoonya ba ghetto kugenda mu myalambo basikire kukyusa kifaananyi kya ggwanga because ekizibu kye tusinga okuba nakyo biki ebisinga otukosa and where do we spend money? Atolina akantu k'oyogedde waliwo abantu abakulaba mu bulamu bw'okuweeyiiya ne baagala olemerera ne bakugamba tukufundidde n'omukulembeze w'abeeyiiyi nti abeere eyo babuchamani sibabe baggeto simani bali bo balowooza nti bano abali eyo mu bulamu bw'okuweeyiiya baagala kubeerayo no kyusa engeri gy'okolamu ebintu ekitubeeza mu ghetto tulina ebintu nga 3 we can't afford the uptown lifestyle naffe tujagala bwe tulwala leero ng'omuntu afunye ekizibu kya mitwalo 5 egy'obulwadde tetusobola kgenda mu ddwaliro abaana baffe tebasoma because we can't afford school fees otegedde nnero nange naalize nempangisa ennyumba ey'emitwalo 5 naye the working environment tewali mirimu n'ebirala bye binsindikiriza okudda eri oba okategedde ke nkugamba so this government erina okukyusa strategy bwebanga ekyasobola okuba mu buyinza kubanga n'obudde bwabwe tebukyaliwo kati so structure ya ghetto gye njagala okugamba gy'oli mu kugera ensonga eri nti the reality amazima ge bata preachinga b'enkola yaabwe ku bakitakola ki mubeere eyo baagala bakwata abakulembeze eyo they just want to compromise. Okay, katugende wa. What's wrong between you and him? By-election. I don't know. Let me tell you, Bobby yachuka. Yamala nafuna amalala. Bobby gwe twakulanga naye mu people power. Simanyi munupu. Mu people power. Nga Bobby bw'abeera n'ensonga. Nga akuyita.
n'agamba muganda wange waliwo issue eno n'eno ne mujogerako ne mujayaninga ng'era bw'awulira ensonga yonna ng'akuyita kakati yafuna amalala ne bw'okuba amasimu takwata messages taziddamu kakati atandise kutuyimba mu bivulu kutuyimba mu bivulu agabe tumwekwasa Asumani ekyokubiri kakati Bobi Wine yafuna amalala oba abasajja bano bali bamanyira ebintu bya compromise okubanga bali omanyi wali abantu ababato boogera obutonotono beesunaasuna nga Bobi Wine ye system gye yaleeta yabwerufu era nze buli gwe mpulidde complaining anti nakubiranga Bobi Wine kati takyakwata Bobi Wine aba yategedde kiwakozi si bwe kiri kuba aliwe yagamba namusindika nkime ku airport yandika ku bulutiki kati MP mulamba agamba Bobi Wine ne bwamukubira takwata oyo basaalirwa kye kigenda mu maaso awo abantu bano betwogerako bannabyabufuzi betulowooza nti babadde nnyo mu level gye tugamba the elites oba the so called opposition ababaddewo betulowooza nti babadde ku mutendera ogw'owaggulu faamu n'abadde n'omukisa ogubaddeko close His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu katanafuuka politician tumumanyi Bobi Wine is a Rasta man atambulira mu bwerufu so kove kubana abarasta ab'ennaku zino ababuzaabuza Rasta man atambulira mu bwerufu ekijiiko kiba kijiiko kitiyo takiyita big spoon a spade is a spade and a spade and a spoon is a spoon. What is the middle between a spade and a spoon? What is the middle? Yagala kulaba wochao. Spade spoon. Njagala tuddayo ku nsonga ennene. Basaalirwa bano ne banne boolaba. Kakliki kaabwaka katandise okulaba ng'olaba baawukanye n'omugendo gwa NUP ne People Power. Njagala obaddeyo emabega. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kusooka baamulabanga ki? Ate bonna campaign kati zeezimu. Bobi namujja mu komera namujja mu Barracks namukola ki? Alinga agamba yagenda n'awamba Barracks namusikayo namukola ki? Baamulabanga ki? Nonna yagamba nagende ewa. Baamulabanga jjoka. They never believed in him nti asobola okubaako eddaala watuuka paka leero waali. Baamulabanga musician oli gw'owulira gw'agamba ono nga bw'ayogera bw'oli statement gy'ayogera ey'okuvvoola nti kati atandise tukubamu bivvulu. Statement eyo giwulira. They were looking at using his musical power. Exactly. Not that they were his friends. They wanted to use him okusinziira ku popularity ye. His popularity gye baayagala okukozesa ky'ova ne bwe yafuna obwa MP. Baamuyayaanira mu parliament nga mulimu n'aba NRM. Ruth Nankabirwa mula mu parliament baali bamubebbera like omuntu kumubebbera bamulinya Kagere. Kolinnya Kagere si kye kituufu. Kubebbera. Kumubebera. Thank you. Okubebera. Ng'omuntu walaga we mugenda nga baagala mumuguza ideology zaabwe. Naye ye Bobi yajja ayina ebigendererwa ebirala ayagala kukyusa face ya byabuvuzi mu Uganda. Asumani basaalirwa bw'omulaba statement zaayogera tezaawukana na za Mpuuga tezaawukana na za Seggona kansooke muleke tezaawukana na za Nsereko tezaawukana na za ono wa DP Mau ani wa DP omumyuka wa Mau Mbidde tezaawukana za ono omusajja bano abali mu DF bonna abo. Bw'obanga omuntu omumanyi is the strongest opposition leader mu ggwanga. Tosobola gamba nti atandise tukuba mu bivvulu. Bwe twali tugamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu afuuse munnabyabufuzi omutuufu be bana bali bapushinga nti amwe Museveni amukiriza addeyo ku stage ayimbe. Bali bayagala ddeyo. Kyagulanyi ye takyali muntu asasulibwa kulabibwa naddala mu ggwanga lino lya contesting ku presidency.
Yalanya kusigala nga akozesa music we olw'ekifaananyi ekinene eky'eggwanga. Because if we want Kyagulanyi to get money, we contribute to the cause. Nga bwe twakola fundraising. Kubanga music end of the day yali amunoonyaamu ssente. Naye olw'ekifaananyi ekinene nti entebe ey'owaggulu ate yeba ekikulembera bino byonna zino sectors enda ze twogerako. Weba etereevu etereeza obulamu bwonna. Etereeza buli kimu. Buli sekita yonna. So, with all due respect, basaalirwa mugoberedde. Y'omu ku ba seasonal lawyers, bannabyabufuzi b'osoologa nti baadde boogera ensonga bwe ziti. Naye ekiseera kituuka nga bw'olaba mmawo. Kasita bakulaba ng'omugendo oguvaako, Kyagulanyi yabuuza enfunda ezo. Let me tell you, NUPN ebaddewo. Mwami Kyagulanyi tewali munnabyabufuzi asinze kuwa banne baali nabo mu opposition mukisa kwetereeza nga bwaguwadde. Buli eyawaaba n'akola ensobi yamuwa omukisa ogwetereeza adde ku mulamwa ku main. Ne bassemuju ssaawa zino abali mu kkuba NUP ovulete wannaite wadde na mwaka yabanjula eri ensi nga Mpuuga tamwanjudde Ssemuju n'amwanjula ekibuli. Balukwago n'abawa omukisa ogusigala nga aboogerako. Naye ate nga tebaali naye mu kaseera ke twali tukoleramu ebyobufuzi bye yatabaala Uganda. Kubanga Lukwago tesimbawo ku NUP card. Naye yasigala akyaboogerako nga yafuza ab'omuzinzi. Kati gwe basaalirwa yalina Kyagulanyi so close nga waliko n'emisango ejije nga looya ne mugenda mu kooti Makindye Military Barracks ne Sseggona. Olowooza lwaki mwami Kyagulanyi atuuka okugamba nti oyo yawaba? Tekisobola kuva mu bbanga. Bw'obanga oyogera statement n'ogamba nti Kyagulanyi bw'aba afuuse president, ebintu bino bisatu byensuubira. Yagamba either nja kuwaŋŋanguka mu ggwanga, byenjogera biri ku record. Oyo mukulu basaalirwa yagamba ebigambo bino nti Kyagulanyi singa akeera ku makya ne yafuuka president, mba nsigalidde bintu bisatu. Katambi sikalinaako nja kakuwa. Yagamba either nja genda mu buwaŋŋanguse, ekyokubiri kunsiba mayisa oba kunteeka kalabba. Lwaki? Omusajja n'amubuuza wakola ki nnyo? Naffe tubuuza yakola ki ekyo? Otegedde? Ebintu ebyo babikololeza ku baani? Omuntu ki ekisobola omutuukisa okuwaŋŋanguka? Omusiba amayisa oba muteeka kalabba nga badde munnabyabufuzi, olowooza kiba ki? Kiba kulya mu nsirukwe. Saagala ekintu okigire, njagala okiteme. Okulya mu nsolukwe otegeeza ki? Mbadde manyiza akubiriza shi. Njagala abantu beerufu. Abantu bano abalabi baffe balina engeri gye bakumanyiimu. Oyawukana nnyo ne ba moderators abalala. Kituufu, ensonga azimanyi. Naye, the problem, do you have the video clip? My friend. You send it to me nkasoke nkalabe. Bampita Faruku Ali. Omuntu agamba nti nno oli waafuka president. Either mbeera musibe mayisa. Kuwaŋŋanguka. Mpaŋŋanguka mu ggwanga. Oba kunteeka kalabba. Oba kumuteeka kalabba. Kitegeeza akoze ebibi ebiri mu kulya mu nsolukwe. Either kutwala bulamu. Like ebintu ebiri so grave. Obye nnyo ssente. Obye nnyo. Like ebibi ebisukkulumye nnyo. Which I don't think basaalirwa azidani. Asobola okubanga alina ensobi z'akoze but ebibonerezo bino binene nnyo. Anti nero. Kyobola saagadde nnyo commentinga kuba Katambi sikalina. Katambi ngenda kakuwa nkalina. Nze soogera njuwanju ebbanga ly'ommaze ng'onkola nawe. Ne moderator amubuuza wakola musango ki? Sheeyo gy'olabye. Bwe gy'olabe bagitema. Bakatema. Bwe bakatema kati nze nalaba full show. Yali n'ekkungu. Kusanyuka TV. Kitegedde. Nja kakunoonyeza ngenda kakuwa. Naye basaalirwa yali alaga nti kubanga bw'otuuka okugamba nti njagenda mu Exile. Abantu abagenda mu Exile ku mulembe nga baali basajja b'Obote.
abamu baali babbye ssente z'omuyi w'omusolo abamu baali batulugunyizza nnyo abantu mu regimu gye baalimu omuntu atalina musango gwokoze eri mu bukulembeze obulwanyisa gavumenti eriko tewali kikuddusa because okutuuka okuteeka kalabba bamala kuyita mu legal processes mu mateeka ne bagamba omusajja yakola guno omusango mumusalire oba mumusibe amayisa kubanga Kyagulanyi preachinga government ya rule of law basaliwa abatayina musango gwakoze gw'amaanyi gwakulya mu nsidukwe n'egizo bayita capital offenses lwaki atya nti Kyagulanyi bw'anafuuka president ajja kusibwa amayisa oba okuteekebwa kalabba kitegeeza alina kyakweka eri bannayuganda maybe Kyagulanyi Robert Ssentamu kyamanyi ekyatuuka nago omusajja kamuleke sikyakola ki sikyamutegeera aba yabyogera togamba bw'aba yabyogera tonzijako statement nkujjako gyadizi kwa statement eyo njijukira waliwo yagamba nze wenda bwagagenda fuuka president lwaki nekuba bomu agamba yiyi kitegedde argument lwaki akalulu kano lwaki kafudde abantu ab'ebitiibwa oba tubadde tuwa ebitiibwa okutandika okurizoninga mu ngeri y'ekibogwe ennyo lwaki kituusizaawo abantu yagamba oli mukulu nnyo okumusinga waliwo yagambye abafube banaazuukira like ng'olaba si level of debate kwe bandibadde kiki nere ekizibu ekiriwo wano it is not about omuntu olaba bino ebintu byenkugamba ekintu ekisinga okuba ekyamaanyi mu nsi yonna bagayita mazima na bulimba mazima n'obulimba amazima galwawo bulwi ne gamala ne gatuuka era gasobola okukuwangaaza forever obulimba tebusobola kukuwangaaza forever busobola okubaako emitendera gye bukuyisaamu ebirungi ebikutuusaako naye kasita amazima gatuuka bwe paba n'oba ofa otya oba tekyasobola kusigala waggulu ng'oyimiridde naddala abantu kasita bamala okugategeera the so-called opposition political leaders betubadde nabo wano ebbanga eddene tewali muntu asinze ebbambula nga mwami Kyagulanyi buli gwolaba avaayo n'akuba tooki ng'olaba ezimeera omanya either yali waali nga tayagala kukyusa ggwanga lino kujjako mwami Museveni tulina shows enkola naawe nga nkugamba nti bano abasajja bonna boolaba political elite si bano boolaba abasinga babadde bwe bali naye nga they are compromised boogera ebigambo ebya opposition naye nga ebikolwa byabwe si bya opposition nenkugamba ne statement nekugaa Dr. Kizza Besigye bamukozesa emyaka 20 n'agamba aba political elite si basaana muliro guli ogutazikira mu ggulu katambi ako konna kalaba yagamba they are the worst the worst people you can never deal with kati njagala kubuuza bwe twogera ku political elites ababadde ombyofuza emyaka gyonna wadde batambula ne Dr. Kizza Besigye tobamanyi si be bali mu kutawaanya Robert Kyagulanyi Ssentamu be babadde bali emabega waani lindako katono si be badde bali emabega wa Besigye emyaka gyonna tuboogerako ba myaka 15 20 Besigye gyabaddewo era nga tubayita opposition batambula naye emabega so if we say today nti abasajja abo babi Kyagulanyi abambudde let me give you another statement nga tumaliza kino the person who has inspired Kyagulanyi mu byobufuzi ebiri ku level gyaliko is Dr. Kizza Besigye. I've said it over and over again. Nenkugamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Dr. Kizza Besigye yayogera ebigambo bino n'agamba Kyagulanyi Ssentamu bw'abaana ntwala mu kalulu k'abakama sigenda ne bw'aba ayagala tulwane ajja kunkulembera najja nantwala gye tunakola ki gye tunalaga. This is the protest vote we are in today. Statement ezula zenjogera protest vote eri mu kalulu k'abyamukama. It is okay. Neche nkugamba the protest vote erimu ebintu bingi. Chovola bagamba erimu Kakuume, Kalonde, Kabale, Kalonde, Kabanje, Kakuume, Kalinde, Bakatambuze, Kabanje.
Statement ozitegedde kanzikomyawo. Kakati ezo statement zitegeeza ki? Nti Kizza Besigye dokita ya predictinga the future of our politics. Olidde. Era Dr. Kizza Besigye ayengeejinze Mwami Kyagulanyi ebiseera bingi nga boogerezeganya. Kyogamba yete bwagamba nti babi nnyo basaana muliro ogutazikira. Kyogamba teyamubuulira kuba nabyafuza ababi. Yamugamba akapapula kano. Naye Kalisi yakamuwa. Eno gye tubeera mu mawulire. Tulina be twamanya. Nti abo bo Besigye tabaagalira ddala. Naye nga bali ku nuupu. Naye munga Katonda mukulu tugenzo tuuka olwaleero nga basinga bavuddeyo. Webale nnyo. Jukirawo Besigye ng'ajja ku kiteba. Nga naye alaga nti no. Basajja balungi. Nsolima. Naye we tutuukidde olwaleero. Nga bakoze eki? Nga mu butuufu bwe twawulira mu back door mu corridors. They have all unmasked themselves. Thank you. Anyway. Tugenda mu iPod wali ku ssente. Naye nga tetunatuuka mu iPod ku ssente. Kano kabaddewo nkya ya leero. Gosi gogenda. In fact ono afuna ssente okuva wa president oyo. Ayogera takuba ku president. The president yafuna ssente za president. Wakati wa Babu ne Latif. Buli omu alumiriza munne okufuna ssente. Omuwendo gwe gukyabalenzi okumanya. N'emirimu gwe bakuwa okubegga gwe bakuwa okukola ki. Babu ye musajja nno ayogera ebintu ebiseera ebimu nga talina nnyo kyeyeeguya. So olabanga ono bamumma kaadi n'ajja kuba independent. Kisoboka okubanga olutalo luno olw'essente tulinde bulinzi kumanya muwendo ki. People like Babu can't lie, especially ng'ayogera ku muntu ali mu opposition. Ngoberedde nnyo Captain Francis Babu for quite a very long time. Musajja ayogera ensonga busimbalaala. Enjawulo eriwo ku ye yakkiriza nti ali mu kibiina kya NRM mwalina okulwanira entalo ze. Kubanga amazima tuli mu multi-party dispensation. Naye ala okuba side zeno n'eri. Francis Babu Captain has nothing to lose right now. Yes. Bomutunuulira. Nothing. He has lived this time. Exactly. Natuuka n'okuluzinga ekintu ekimu ekisinga okuba ekyalibadde eky'omuwendo mu bulamu bwe. Is his son. Yes. Gwataddemu ssente, gwanecharinze, gwalowooza nti maybe after him yalibadde taking over maybe legacy ye. Kakati people like abanga ne mu corridors of power yali yamutuusaayo dda. Exactly. Ayina obutali bumativu ng'omuntu ng'abantu bangi abadde mu NRM. Betulowooza nti some people are going to die nga bali miserable. Sorry to say, saagala nnyo kupiininga abantu oba ku mentioning abantu naye waliwo abantu boolaba n'ogamba omuntu ono ayogedde waliwo abazze ne boogera straight forward mu public. Nga Mwami Nadduli azze n'ayogera ebintu n'agamba okusinziira ku mbe ntwalwana kino basajja baatwekyusiriza ng'awulira they have been unfair to them. Nadduli yafiirwa abaana bana mu lutalo. Mutabani we gwe yali yasigazaawo n'amuyingiza mu kibiina. Jakana Nadduli bamummane kaadi okuvuganya ku lw'ekibiina. Naye nga taata we be bamu ku baaleeta Ssaabataka. N'enfaaye nga tetegereka n'alegema n'okufuna obwenkanya. So same applies to Captain Babu. Alowoozezza nti abaddewo naye tafunye bwenkanya nga bwe yalibadde akola okusinziira ebbanga lya saavinze ekibiina. Kati bw'omwerijjako nga muganda waffe Latif ensi eba egenda kukulaba ekutegeere ki kyennyini kye tubali tugamba bannayuganda. Latif mukozeeko shows ez'enjawulo wano nenkubuulira ne mukutemera nnero ne tugamba bugambi abasajja bano bonna buli muntu mulinda waliwo kye bayita time will always tell. Latif ensi emaze omutegeera. Nakugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda yamuwa eriisa ejjogi. Lyentera okugamba bulijjo.
Atonola nkaliriza. Nkaliriza. Tewali muntu gwakedde ku macha nammwe obukulembeze ng'olaba abugwanidde. Nga talina nsonga lwaki abumumye. Latifu Ssebaggala ali mu structure z'ekibiina. Mu people power from day one. Owulira? Nga ayina experience, ayina ssente, amanyikiddwa. Nga bonoonya qualities z'omuntu gw'oligamba nti yalibadde asigaza obuyinza. Toyina gwo. Batono b'omupimako. Latifu ne kidandala. Ne omuntu yagera ku makya n'abuuza lwaki Latifu tebamuwadde. Takomye ku ekyo n'alwana nnyo ne nkugamba guli omulundi walosho gye twasemeko ne nkugamba Latifu lwaki yalibadde alwana obukulembeze bwa NUP. Bw'aba yabadde ayagala kulwana ntalo yaligenze n'ayogerezegana n'abakulembeze kubanga ali ku level eyo ye waggulu. Amazima ga Latifu mu byaddala wotula n'oganoonya tagalaba gakubula. Kubanga wogambye nti omuntu ali ku level eyo waki bandi mu obukulembeze bamuwa opportunity n'agisuulawo ate n'alumba ekibiina ku independent bamuwa okuvuganya ku mmeeya n'amanya nti oli eri tugusamba ffenna sijja kumujjamu. Latifu yali alina maaso esobola okujja mu lukwago. Ye muntu by then gwe twali tulowooza era asobola okulwana ku lukwago. Nena adduka emisinde n'agamba sibazenkanya baganda basiraamu babadde mu politics yagisuulawo n'ajjayiikirize nate kibiina. They've served at the same almost the same level. They were once in the same party. So netugamba Latifu ono bwe tumukubamu ttooki tayaka azimeera. Kakati ensi yamwatulidde. Nakugamba bano abasajja bambala engoye bambala gomesi n'obukondo ne bateeko ne wigizi. Nero katogambe bambala ebijaketi. Amare bambala ebijaketi. Nero abasajja kakonda abasajja banene. Nero abakyala banene tebaliyo. Ne bambala wigizi. Okay. Kakati bino byange Mabita Faruku ali. Eno Final Channel Focus 360 between rise kwa tochi moderator nakugamba olwa abasajja abambala wigs bazigulira ddala abamu bazigula South Africa abamu China Singapore ne walala ne bakola make up ne bagula engoye ennungi abamu abasiramu bambale egundi bambala zijabu ate ejabu ekugwako bu yesula bazinonye ennungi bambala na za black ekiro bale bekulabikira ddala aba befuula ababayita kibana abasiraamu ababikka ne bano ku maaso. Erimbu Warabu abasiraamu ku ijabu ate babambaliyako nnyo sneakers ngero gye nyambadde. Ne basibanika n'akawa. Mbotofu omuntu akuyita. Kitegedde? Ekikazi ekinene kino. Nkugambye akuyitako nga ye Sulaiman. Sulaiman ng'ali mu State House era balina ne kodi ze bakozesa nzija taata. Ne bagenda mu State House abasajja babeera ku round tables kubalira ebitafutafu. Bwe bava ne batandika okwogera ennimi ez'ekifuula nnenge. These men be bali baagala okusuula ekibiina right away from the start. Owulidde? Kati obudde butuuse baatuuka ne batandika okwerwana within benyini byomuna era bw'owulira ebigambo boogera ogenda okuwulira what? Bamma batya gundi ne bawa gundi. Ne naawe oli mukulembeze olina ekifo ky'onoonya lwaki tosiikinga ku ekyo? Kati bo bennyini beerwanirira eri. Ngera okuli e Masaka vude gundi bamwema batya kaadi ne bagiwa omuyimbi. Gundi akola bw'ati. Ebyo nakugamba balina strategy eya 229 nagikubuulira. Bano bonna bali mu project yeji. Baagala kuleeta ekitasoboka. Bannayuganda kye bataagala. Kitegedde? Project bagirimu bonna omulundi ogwo. Gumu. Ate kisinga okuba ekyennaku wano. Be basajja boolaba abaga nakugamba Nero abantu abali wano tewali muntu mubi ng'abantu bali mu M7 mu ngalo. Babi nnyo n'okusinga mu M7. Nga beekwese mu ddiba eddala. Beekwese mu ddiba eddala. Kuba kyangu nnyo okugamba nti ono Bebekulu wa Mwami Museveni. N'odiringa naye ng'omuntu wa Mwami Museveni ogutaba musango. N'omanya Kiwanda wa NRM. N'odiringa naye ng'okimanyi. N'omanya nti Kabanda wa NRM. Yes. Naye oli nagamba nti ye Mao wa opposition. Ng'amazima ga Katonda munda wa yero n'okusinga Kiwanda.
naye ng'atudde ku mizairo ziri zisitamye essaawa yonna zikuba. Jukira oli gw'omanyi obeera ne caution ogamba omanya mugenda distance 10 naye ono omwemalirayo gwe weemalirayo gwe yeeyabiza ng'ekiro mu mizairo azita. Kati bano abasajja babi nnyo bano. Omusajja akugamba nti yogera ssente z'ofune wa Museveni. Kankuba akatambi kano tuyinza okugyamu layina apo muno bali target okusangizibwawo bwe sikusanga waawulo bwago bwe segona vaawaawo bwe kasibani vaawaawo bwe sebyusu kwagala waawo nkubuza kibuuzo nti okoleraani fe abali wano abafaananga nze situli ba Katonda era tukola ensobi ng'abantu naye bayita abasiru tebampa kaali nga banoonya abasiru baba banoonya batamanyi kyakukola siyitibwa kuba siri kapere. Era abadde bambuuza oli mukulembeze wa kibiina lwaki ovuganyiza kuba pulezidenti nakino kambaddemu obwa pulezidenti si kwesimbawo si mukolo waliwo omukolo ogw'okwesimbawo ogufuula omukolo nina okusanga nesimbye ku kyabakyala kubanga waliwo okwesimba sikusanga ovaawo ki line-up ogiwulidde ye line-up yennyini line-up eyo lwaki teri mu kibiina kimu ng'ate almost mu line-up eno buli omu alina ekibiina ekiki. Olugero olugamba nti agali awamu ge galumenya mu lumanyi. Lugero lwaffe Abaganda agali awamu ge galumenyama kyemmanyi ne mu nnimi endala gye luli. Kakati bw'olaba olugero endala zaaliyo birds of the same feathers. Njogera soko ove ku luzungu njogera ku cultures zaffe wano Abanyankole, Abasoga, Abagisu, Abalango kyemmanyi ennimi ezo engero zino gye twakola sholi agamba omulyambwa yalya omu nakola atya abantu wali obasse wano wayogera mbadde kyagamba nti mu nnimi endala bagamba omulyambwa fe ewafa abatoolo juzi nakolako interview n'omutoolo nagamba omulyahambwa yali omu oba nakola atya ekyalo kyonna kati wano fe tuyita omulyamamba abeera omu kati nali mbuuza lwaki abatoolo bo balyambwa omulyambwa yagiri omu n'abumisa ekyalo kyonna. Kakati mbadde ngeza kulaga nti engero zino ziri wamu wabula buli muntu alina engeri gy'azikola yazitaputa. Era mu kyo ze twasembayo okukola wano ssebo wali olina olulimi lwayogera wano ng'ogamba eyabadde ayita abayimbi ba NRM agamba ati mimiliki niyo n'omuko atoti yerabira kuteekako atoti ati ndengere wena nabeke atoti abantu baga enero leba atolo walwize ddi batuyize nnimi ku ggwanga kuno so bw'otulya ennere ekifaananyi ekigazi amazima gali nti buli bw'olaba kati olaba ssaawa zino tuli mu kalulu parties endala zigamba z'opposition zikimanyi bulungi nti Kyagulanyi Robert Ssentamu ye strongest opposition leader mu Uganda. Tetunnabaawo naye mu myaka almost 40. Maasa zino zaayina n'abantu engeri gye bamukkiririzaamu. Amazima gali nti Kizza Besigye dokita yali w'amaanyi. Naye abantu tebaamuwulira nnyo ku eno level gye bawulira Kyagulanyi gy'abali close. Owulira? The closeness ne timing mali mu nsi yonna timing kintu kikulu nti Besigye yali azimba but now when you look at the society it is almost ready, it just wants to be delivered. No, nze sisobola kujjawo Besigye kye yakola era nze nkyogera kyovala ne wali nkugambye nti yasomesa Bobi Wine. Yes. Kati nze sisobola kujjawo contribution gye yakola naye nkugambye mu lutabaalo buli muntu agenda agattako ettaffaali kati someone asobola disanga li ready. Yes. Otegedde? So bannayuganda Kyagulanyi basangidde asanze batuuse naye ate n'agattako ettaffaali naye eddala eddene. Kituufu. Kitegedde? Kituufu. So mu mbeera eno gye nkugambira nti nga twogera wano n'okera munayavuzi n'owulira ng'agamba nti nze ssaawa zino siina president gwe ngenda kulonda gwe nsobola kwenda osinga. Nomugamba yunomo ayoke ng'oyagala kwetambya bufuzi bya Uganda wano nga tunoonyezza omuntu wa wano emyaka 40 nga gwe ani
nga gwe Mathias Mpuuga Nsamba nga gwe Mbidde newankubadde tukutankana kale ja kuntunuulira nga gwe Kasibante Moses otegedde nga gwe Kasibante Moses nga gwe bamuyitaani oli ekimanya kabonera amanya n'amanya gaabwe ngeerabira tegayina nga gwe Abedi Bwanika nga gwe Mike Mabikke n'abalala bangi n'ogamba nze siri sure bakontesa naye omanye ekisinga okuba ekyobulabe. Let me give you a statement. Boolaba abo bonna bwe bababuuza ku presidential candidate basooka gamba omanyi Mugisha muntu oyo mulungi ka statement yake bakozesa njagala okanootinga ennyo ffenna tukkiriza Mugisha muntu yalibadde mulungi. Does he have the numbers? Njagala okugamba nti this time around they are not sure, but at every particular occasion they were very sure when their own was not there. Secondly, are they endorsing him? Endorsing who? Mulungi mugambye mulungi. Kale mugambe abantu gwe babalonda. Mugisha muntu. Bakaja kugamba mulungi nete bamugamba nti mumulonde. Sebamala. Owa Bokoto Central, owa DP. Aba abajjira ku maanyi ga Kyagulanyi nti people power. Be bamubuuza agamba Mugisha muntu mulungi twalibadde tulonda. Ne Kyagulanyi abantu gwe baagala. They are seeking sympathy mu bantu baagala kumweteekako nga bamweteekako mu 2021. Abantu babalonde kwekyo. Seggona akugamba nti Kyagulanyi yewange obadde mu party structures nga ogwo ku bakulu nabo tabaholdinga kifo naye nga abantu bakulabanga sebo omuntu wabeerera nga yakulira ligo committee almost si yakulira ligo committee nga yali eri kukosa sebo obeera ne position nene si anti kyengamba ng'obadde omu ku mpajiruwaga mu kibiina yes nga tosobola kugondera party positions oba kye basazeewo naawe toyina moral authority egamba nti Kyagulanyi yewuwo oli mutuufu oli waddemba genda n'omulonda mu kabox bate tujja kuba tetumanyi oba n'omulonda n'omulonda naye bw'obanga tosobola kukkiriza kibiina kye kisazeewo ng'okulembedde emyaka 10 n'emeka olina tuleka mbulesi abantu kyovola bakugamba nti wosanga ambulera tiikinga lwaki nti ekibiina ki system ya mupiira kyasazeewo otegedde ekibiina kyasazeewo kigenda kusamba system 442 togijaamu bw'ogira okyali katebe tugenda mu kye bayita protest vote bagenza okukola mu system gye baagala okusamba 442 ate gweoyagala kusamba 351 oyagala kuzibira togijaamu bulungi gweoyagala kusamba kuzibira ekibiina kyagala wiini kiyagala kulumbisa batebi bameka basatu gosamba kakuzibira kakiregeza go tokikiriza mwena kudda ki mabbali ne balumbisa abasobola okukola ki okwataakinga so neno bana abasajja boolaba betwogerako bannabyabufuzi ababaddewo abasinga okuba abangi koze eno ey'okujjako mu M7 tebagikiririzaamu era njagala kubuulya bwe tugenda okgenda mu maaso ogenda kulaba abangi betuzze twogerako n'abamu bootamanyi ng'ensi ebajjeeyo kyangaala beeyabizza bagenda kwerangira nga banoonya ssente mu State House kubanga nabo bennyini beeryamu enkwe kubanga balwana oli agamba Wakiggwa ofuna bilioni 5 nze nenfuneemu balugube okay ndowooza nga tumaliriza Nuupu yazzeemu gaba kaadi yazzeemu okuleeta finalist Namulindwa era teyafunye y'omu ku notable within the week awo bagamba Namulindwa nomugamba mukubyeyo lise wasaazi netulowooza bayinza omulaba tebaamulabye nga tugenda otuwulire ku campaigns nga bwe ziri tetusobola vaawo ng'ekyo tetukyogeddeyo problem eriwo I want to repeat because I said it even the previous shows ze twasooka okukola nga bakagaba kaadi not everyone NUP gwe yawa kaadi
nti emutunuulira ku level ya begamba nti royalty eri 100%. Waliwo abali 100%. Ne waliwo g'osobola okugamba what does that person add? N'omupimamu. Ekisooka impactinga ki ku kibiina ne ku ground yali atya abantu abayina ayina muscle esobola okuwangulira ekifo ekyo, especially financial muscle n'abantu okubanga bamukkiririzaamu. I was telling you here nenkugamba waliwo abantu nga ne baba bayina obuwagizi ku kibiina NUP eyinza obutabeesiga na kaadi. Nenkuwa example yali ya Patrick Omujuuka ne banna abalala by then. Kibiina kyali kibaagala nga kibawuliramu eddembe naye nga osobola omuwa kaadi n'agwa nayo. Era Simba yali w'amaanyi nnyo okusinga muganda ffe Patrick Omujuuka naye yakikkiriza. Namulirwa ekizibu kyasooka okuba nakyo amazima gali nti ku ground yayita ayinaako numbers. I want to repeat it today. Ku ground munafu nnyo bw'omukompeyalinga n'abalala yali avuganya nabo naddala oyo gwe bawa kaadi. Kuba kaadi yali azimbye foundation ate ekyokubiri alina financial muscle gy'osobola okugamba nti yeetaagisa nnyo mu kalulu ke tugendamu. Wakati nga tunoonya ebifo by'obukulembeze ekisooka NUP yeetaaga nnyo numbers mu parliament. Ku bukulembeze just ekikolwa ekigamba nti NUP eyina ababaka bwe bati regardless ani azze ne ticket eyo kikulu nga tonnagamba nti ani yagifunye. So NUP eyina okusooka okunoonya abantu beesuubira nti bajja giwangulira ebifo. Ekyokubiri omukulu oyo obujulizi tebwavuddeyo obumulumika obwenkomeredde. Ate n'obudde nga butono bwe tulimu. So yafunye omukisa ogwo n'asigala ne kaadi eyo. Tunamulabira ku bikolwa bye. Exactly. So eyo yemu ku nsonga eza lemeseza Namulindo okumuwa kaadi. Campaign ozirabye. Nyumiza ku bantu gy'obadde. Campaign nzibaddemu. Wiiki eziri nga bwe nakugamba ntwali tuli mu greater twali mu mukono wano Mityana ne tugenda Kyankwanzi n'ewalala naye twazze mu Eastern Region Ebutebo Butalejja gye mwaddukidde mu nkuba naye akabonero k'enkuba kaze nnyo mu mulundi guno mu nomination y'enkuba yatonnya Butalejja yadde Butalejja Butalejja Butebo ewasooka ne Butalejja abanyoli eyo omanyi naye eyo why wasudde president Butebo bazimba bubi ka stage kali kampi nnyo ka stage ako waliwo ekintu kyotamanyi Nero Kyagulanyi oyo ye muntu omu gwe nasinza okumanya ali fit yali fit yakuba pressure up ku mukono gumu bwe yagudde bwati kugulu kuno kwasigadde kuyimiridde ne kuno nesigala kulaalidde abaana abo security team yakozesezza obwangu ne badde bamupushinga waggulu naye aba NRM batandise okuyisa amawulire kuba nalabye Anita Amongo ng'ali eri wa Museveni mu mambuka ga Uganda naye nga naye attakaka ng'agamba kyovola abantu abamu bagwa gye badde ayogera ku mukulembeze waffe ngamba that's how people getting the law bending the law nti omuntu asobola n'okusanyukira omuntu nti abafunye damage naye Kyagulanyi teyasirise omanyi ye wabikolwa bingi ye wabikola okusinga ebigambo kati bwe twagenze olunaku lw'eggulo n'agamba kambalageko motoka n'agivaako mu nkuba ndoza adduse kilometers nga 10 omuntu yafunye damage ng'okugulu kwafunye damage tekusobola gira asobola okudduka tasobola teyabadde munayambadde zigundi zi tracker suits mu suit mu gentleman mu suit omanyi waliwo ekintu abakulu kye bayogerako Kuraijo Felix General Brigadier General Ndoza
obalutana bamuyinisa ndozo bayitana general aba general yagamba Kyagulanyi befuula nnyo abakola drill zao befuula abadduka ayitawa n'amugamba tumukuweemukko nga gw'omukuuma olabe otegeere nti fe abeetoolera Kyagulanyi tulina okuba nga tuyiri physically fit nnyo yamugamba tumukuweemu kyemmanyi abasirikale bonna electoral commission be yawa ba presidential competitors candidates abali ku Kyagulanyi batya bali mu kutya bakoowa nnyo Allah andi Kyagulanyi ye kennyini kiroto kya ntiisi nkugambye avaako naddukamu kozi wabaddukamu namwe mulina okudduka walaga we mulaga kyemusobola okukola kiri ekimpozi ng'ayingidde kisenge kye kubanga agenze mu washroom ne buli walaga mubeerawo ne bw'abazze ku kitebe ky'NUP balina okujja naye obuvunaanyizibwa bwammwe mukuuma buli kimu toba kimutuukako okategedde so Kyagulanyi ze generational leader ali mu bulamu bwennyini akaseera ke tulimu era kyakulabirako nti omukulembeze alina kulondebwa alina okuba nga akyayina embavu ekulembera abantu nga buli wamu atuukawo buli kimu asobola okukikola naye baaba musajja alina omulabye musajja alina nalabye abasirikale nga batandise n'okusooka ennimi omanyi mu nkuba ate nno gye yatadduka buddusi yaddadduka naye ng'akwata ne fulaga bwagira ati okitegedde abali bagamba nti eno taliiyo ebutaleejo eyo nero natuuse eyo omanyize nnyina ekintu kyenkola when I get to those places I normally engage people ku ground nenjogerako nabo abantu eyo kye basooka okukola abavubuka badde beekolamu emirimu abavubuka abaagala change ne bajja ne bakolawo obuwoofiisi bwabwe oba NUP webakuŋŋaanira jjukira eyo mu byalo ba LC chairman n'abaasooka abakulembeze bonna baali ba NRM these were NRM strongholds because opposition yeye tetuukayo nnyo eyagezezako okupenetrating okujja yali FDC naye naye bamale bagikola kine bagimenya nga bajja abavubuka bajja ne babakwata ne babagoba ku byalo omuntu n'avanga emakindye n'asenguka ku kyalo nadde ekawempe naye ng'ekimugobezaawo kimanyi kutya kumukuba kumukwata kubanga agambye nti awagira NUP ne people power ekyokubiri bino ebifo bya muceere bali mu muceere omuyitirivu ekyokubiri bifo bya bulambuzi tourist gundi centers balina ekintu kye baŋŋambye gavumenti ya gazetinga ebifo byonna eby'abantu ebibanja byabwe ne babifuula national parks ne babagoba mu bugobi wadde basasula akasente kati ezo zonna ensonga abakulembeze batyo kujja abakulembereyo batyo zireeta ku ya parliament kubanga abazirimu ate ye gavumenti ate gye balimu gye bakola ki gye basaavinga abantu balina obulumi kubanga ne amaloboozi gaabwe tegakola ki tegajja eno ku ya parliament gye gali badde gawulirwa omuceere bagamba omuceere price eri wansi nnyo naye balimu omuceere omulungi ennyo nero nkubuulire wano tuyingiza omuceere okuva Pakistan okuva Tanzania wano n'ebitundu ebirala ne guyingizibwa ate ne gutugutunda ne bagutunda guza sente nnyingi nakubuulirako bino mbyogera from record Tanzania ku bode mutukula nakubuulira wano ku shezimu ze twakola ne nkugamba abantu bonna abaali mu sekita y'omuceere abasuubuzi babajjamu ne nkugamba kati ali ku bode yayingiza omuceere mu ggwanga bamuyita Sodo muganda wa Museveni ali Sembabule Sembabule ewa gundi bamuyita ano yali minister Sam Kuteesa siwa Sembabule Sam Kuteesa esijali era omukulu oyo Sodo agenda kusima okubwa MP kuba bakkirizigane muwala wa Kuteesa mu sherure sanja kiri ya molekera no na amuwa kino kati namuwa kino naye abantu baffe ab'e Masaka bajja kuba bawanyisa we bato whatever bajja kuba bawanyisa paka D
paka December twagala buyinza sekerezeganya kakati obuyinza tebugana BMP kwesimbawo mukulu tubeeremu ate gundi anti BMP besimbawo buli wamu kati tugende maaso ensonga tugiveeko nenkugamba abantu baffe babajja mu business zonna business ezaali z'abanna Uganda abakulu bagenda beegabira bagagwa okulembera kino buwulira mu golodi n'ewalala so omukyere bannansi gwe bali badde bagamba sodo singa babadde baagala okuwa bannayuganda a certain status n'okulaba nti bannayuganda batambula n'omusingi omulungi tebakyusa mu byennyingiza ya ssente nga tumaliriza bali badde bagenda eyo abantu tebabakolamu omulimu ne bagamba tugenda kuteekayo ebyuma ebitereza omukyere tugupaakinge bulungi tugujje ku local market abantu basobole okugula omukyere gwawa gwe Uganda kitegeeza ekisinze okubeera nga side za east eyo waliyo obuwagizi bwa opposition bungi ddala obwa Bobi Wine the economic doesn't reflect their hard work kubolaze nti balima nnyo bakola nnyo naye ebintu byabwe price eri so low agriculture is one of their best activities okulunda abamu balina golodi abamu balunzi bavubi sector ya agriculture ogiwulira eyo kakati ku nnyanja babagoba ettaka balitwala nga tebalina gwe baliyiridde naye tulaba nti ettaka tulowooza nti wano mu Buganda balitutte mu bitundu bya Eastern region balina fertile soils balina access to water n'ebyobugagga eby'omu ttaka enjawulo eriwo wano ewaffe mu Buganda tulina access to the media naye ng'eri bakaaba nnyo people crying because neggulire lyokka okusala okuva eri okujja wano ku zino media channels kizibu nnyo nnyo eggulire okulosinga woolirabira erimu ng'omanya wakabaya amaloboozi nga abiri so people abali eyo abeegatta ku kibiina kya NRM kye bakola bakoma they block the information so kyova olaba Kyagulanyi bye yagenze mu Eastern region n'ebyo ebitundu walabye masses nalabye akantu akamu nga Dombo yagambye kali oli yagamba mu the gateway to Koboko ne Dombo mbu yagambye ye gateway to Botaleja kati Dombo naye yandi badala abantu buli wogamba Bobi Wine nti you are the gateway nga jajimenya anti Dombo okumanya naye is not reasoning in a mature way kuba Dombo naye bamukuba akalulu bamukuba akalulu era yali amaze ebbanga ddene nnyo omanyi babeereyo nga ba NRM naye nga baliwo okubuzaabuza abantu yasavinga ndoze ebisanje biwere ebisatu era abantu bamuzuula nti abuzaabuza aga naaga ne bamukuba kitegede so ebifo ebyo tebibadde tebinnafuna bakulembeze batuuka ku ground kulaba nti information entuufu ejje eno gye tuli so neronze nsuubira nabadde nnyina omusajja gwe njogera naye musajja yadde mukulu myaka nga 6 naŋŋamba nti mu 2021 Kyagulanyi bamulonda naye bamulonda naye tebamulonda nnyo nga bali basuubira nti ekizibu lwaki tebamulonda nnyo nti waliwo amawulire propaganda asaasaanyizibwa nga bagamba nti Kyagulanyi akola ki talina vision ebintu bye byakubuzaabuza oba okategedde kati mu 2026 bamwetegereza olw'ensonga ezizimutambulirako ne bagamba nti ekibiina kya NUP singa tekibadde kya ddala lwaki Museveni yalisibya abaana abo bonna basibwa mu 2020 paka leero okitegedde ekyokubiri ne babuuza nti ekibiina lwaki tebakikkiriza ku exercising right zaakyo nga NRM bweri nti n'okuba obukubika campaign rally mu kitundu oba omuntu okuteeka wa office bagirwana kale so kotusi n'agamba nti olwokuba nti NUP teri mu buyinza they think ku muluno omulundi bajja gironda ebitundu ekitono ennyo 75%. Kale wetu wadde olunaku olwaleero tunadda mu weekend twogere ensonga za iPod naki twogere nabbosa nga tumaze okukola analysis zonna ndowooza tujja kuddira awo we out.